Maulana wetwogerera ne mukazi we bikyankalanye ki ekibaawudde kyendeeta olunaku olwaleero. Yes, omulungi eyeekumidde ku Good Talent kyokola kyekisinga ddala okubeera ekyakabi. And of course tusiima nnyo gwe yasubscribinga. And of course nawe tuguddeko olwala tujja kuba nga tukusaba osubscribinge ku lw'amawulire nga gano. Yes, amawulire genkuleetedde ge gamu munnakatemba ayitibwa Maulana oba gwe nnyinza okuyita bulungi Maulana and Rain okubeera nga ojjayo bulungi ekifaananyi era nga bw'omulaba awo. Omwami ono wetwogerera ssaawa zino talina afumba olw'emize emibi egigambiddwa okubeera nga nte gy'asobola okubeera nga atuusa ku mukyala gw'abadde amaze naye ebbanga. Gano amawulire genkuleetera omukyala yennyini yasobodde okuba nga akola lipooti okusinziira ku interview emu gye yakoze ku TV station wano mu ggwanga gye yabadde akyaddeko ng'agamba nti emyaka ena gy'amaze mu bufumbo n'omwami ono Maulana banaye ate abadde nga ali mu geyeena okusinziira nti omwami ono bw'aba tamukubyeko, bw'aba tamusambyeko, bw'aba tamuvumyeko olunaku aba talubala. Era omukyala yavudde n'abeera ng'agamba nti okusinziira ku ebyo by'amuyisizaamu takyasobola kubeera nga nte omukwano gwabwe oba obufumbo bwabwe bugenda mu maaso, kubanga agamba nti omwami ono yakyukira ddala bukyanga afuuka sereebu n'afuna erinnya ery'ettutumu mu kisaawe ky'obwakatemba ate mwanatu yakyukira ddala kwegamba takyali oli Maulana eyaliwo ng'amudeetinga oba nga bakyekwana naye emyaka ena gye bamaze mu bufumbo gibadde emyaka gya geyeena gyennyininyini. Era omukyala yavudde n'abeera ng'agamba nti ayagala kubeera nga nte anoba okubanga takyasobola kubeera nga nte abeera n'omwami ono, omwami atayitiza sikaati, buli muwagizi amwesemberezaako nga wa buwala aba alina okubeera nga amulya. Ekisingira ddala okubeera nga kimuluma kyekyo kubeera nga nte tafaayo oba alina bulwadde ki oba birwadde ki byayinza okuba nga agwamu, ye alumba bulumbi sasi ku nnyama teyeefiirayo. Omukyala yavudde n'abeera ng'ayagala kubeera nga anoba n'abaana be ababiri be balina mu myaka egy'ena ate ng'abaana bakyali bato, wabula Maulana yavudde n'amugamba nti tugeza n'obeera nga nte okola ekyokulowooza okunoba n'abaana bange, bw'oba onobanoba bibyo naye abaana bange tobakwatako. Omukyala kyagamba nti kyasaba abantu bamuyambe kubanga Maulana nga ye talina buvunaanyizibwa bwa waka, tasobola kuyisa bulungi muntu wa waka, kakati ate bano abaana abato agenda kubayisa atya? Era ky'oba olaba ye abadde asaba agende nabo naye ate Maulana akikola nga advantage oba revenge esobola okuumira mwana muwala ono ewaka ayitibwa Nalujja Shubira aleme kubeera nga avaawo olw'emize emibi Maulana gy'azze amukolako okuli egy'okumutuntuza buli kaseera, okumusamba wamu n'okumumalako emirembe nga omuntu. Egamba buli ssaawa abeera amutulugunya, kakati ate bwe kyatuuse mu kunoba ng'ayagala kunoba n'abaana, musajja mukulu n'ateekawo embeera nti togeza n'olowooza ku ky'okunoba n'abaana bange era togeza n'obeera nga obakwatako. So for now ge gagaliwo Maulana oba gw'oyinza okuyita Maulana Kasozi akola comedy wamu ne Rain wetwogerera omukyala ye ebibi bye abivuddemu, takyasobola kubeera nga nte agumira obulamu mwana mulenzi ono bw'amuyisaamu. For now ge nkufunire sigenda kubanga nsukawo nate okujjako okubanga nkusaba tanaba kubanga osubscribinga ate gwe omuwagizi wa Maulana oba Rain beera nga oteekawo comment tusobole okuba nga ate tuzisoma tube nga tumanya ki ekigenda mu maaso ku mbeera. For now sigenda kubanga nsukawo. Bye.